era njireeta lwakuba nange ndi muzadde nga mmwe basaba ne banyabo tugenda okulonda abaana baffe abavubuka abali wano n'abazadde nsaba muwulize bulungi ensonga eno gye tugenda okulondera abantu bangi muwulira ebbugumo ly'ebyobufuzi lino nga bagamba bwe tumala okulonda mukola bwe muti ne bwe muti naye abavubuka n'abazadde nsaba mubuulirire abaana baffe tulonde n'obululu bukuumibwe bulungi naye bannaaye omuntu yenna akugamba okugenda mu kigambo ky'okwekalakaasa baana baffe nsaba muleme kuyingira mu mbeera kifaanana bwe zityo ebyobufuzi bibeeramu emizannyo miki mingi kijja kuba kyannaku nnyo ng'omwana bw'akwatiddwa nga takomyewo bannange ebintu by'abaana byamu nga kiri kuwa mulirwana nga kiri kuwa muntu mulala naye kakikwata ku mwana gwe bakeereeta lw'ozaala lw'omanya nti ekizibu kikola ki kakati ffe be mulonda tulina gye tutuukamwe gye mutakola ki tulina gye betulabamwe be mutakola ki muwulire abaana ebigambo by'okwekalakasa bisobola okuvaamu ebizibu ebirala omuzadde n'okaaba obulamu bwo bwonna kino sikiresa mutima mubi abaana baffe mulonde mukuume akalulu naye temugenda mu bigambo by'okwekalakaasa pulezidenti wa DF Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba division mayor Oweekitiibwa Naku Musana ate nga ye meeya wa Masaka City addako sipiika waffe Mwami Yosefu Iga ate nga agenda okubeera meeya wa division agenda okuddira Oweekitiibwa Naku Musana Mbigire bakansalazi baffe ab'ekitundu kino Janaati Nakiseka awamu ne muwala waffe Nakalembe abakulembeze be tuli nabo wano bamaama ne bataata Sheikh Amir assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abantu b'Essenyange tuli basanyufu okuba nammwe olunaku olwaleero ekyamazima ngenda kwogerera ebbanga ttono olw'ensonga nti tulina gye tukola ki gye tweyongera ewalala ate n'Oweekitiibwa ng'alina okujja wano ng'obudde bukyakola ki bukyama naye bannange mukana akaseera ffe ng'ababaka bamwe tuli bamativu emirimu mingi gikoleddwa egimu mugimanyi emirala muyinza okuba temukikola ki temugimanyi naye ffe ng'ababaka tubakiikiridde kubanga omuntu w'Essenyange bw'oba obala abantu ba Masaka City bannannyiniyo n'otatwala muntu w'Essenyange nti kikulu oba oliko ekizibu Ssenyange ono alina abantu nga bazaalira nabaawano ng'ajja kuwulya ebinjabe nga biri Ssenyange ng'ajja kuwulya kitaawe ne jjajjawe nga bali luddawa nennyina nga bali Ssenyange obutafaanako nga bitundu bya Munyendo kale ne Munyendo gye bali naye ky'Essenyange kikyali gguluggulu akati nga tukyabala bannamasaka abalala mwate Masaka eyamunguuya webuleko mumala ekyokubiri abantu b'Essenyange muli mu mutima wakati ogw'ekibuga ekibuga kino kyagaziwa kyagattibwako egongola nnamba yava mu Ggungwe ey'Ekabonera yajja ebitundu byava e Kalungu abalala baayitawo buyisi ne bayingira mu Kibuga City nga tebalaba wadde ku kigambo division tebalaba wadde ku kigambo municipality naye mwe ab'Essenyange mwe muyigiriza abalala ekibuga kyeki kubanga mwasangibwa muli baki enkola enenga ya kibuga yesobola olukiiko mwalaba abantu abatebeekedde ab'emirembe kisuso mwebale nnyo mwebalire ddala kakati bane tukoze ebintu bingi nnyo mu kibuga tukoze projects nyingi nnyo amakubo tubaga bababuulidde okuva kutoto okutuuka ekijjabwemi bababuulidde ag'ekitovu naye gyebiddako gyetukola tiridda mabega wetuva situddawo Ssenyange byemu ku bitundu ebigenda okukwatibwako ffe ng'olukiiko lw'enguudo lwa Masaka City tukulemberwa munaffe Dr. Abedi Bwanika bwe twalonda okuba chairperson waffe kubeerako ababaka ba palamenti ne kubeerako ne mmeeya naye munaye ffe olwaffe lubadde lubeerako babaka ba palamenti chairperson in fact n'Oweekitiibwa Kabona abatabeerako n'Oweekitiibwa Nakumusana yandeyamu kati luno lwo mwalutegedde nti okuva ebwala okutula okudda eno eri wansi
Eyerankulaakulana y'amaanyi bassebo ne bannyabo naye enkulaakulana wejjanga mu kitundu mugyeyambisanga bulungi kano saagala kabanyiize. Ekkubo lino lyetulangiridde lino nti twasazeewo likolebwe ebbeeyi yamaze dde okweyongerako. Ebbeeyi yawo nemaze dde okola ki? Kati waliwo ababaza nga balowooza mmwe timunnabitegeera naye baswadde nemuli babuufu mwategedde dda nti ebbeeyi yabwe yakoze eki. Bajje beesunga obbagula omudibo naye ab'Essenyange mumwasanga bakibuga temubaganya bbagula mudibo mukkirize Kolas abeerewo omanya puloti eyo yeyongedde ki? Ebbeeyi ne projekisi endala nyingi ezijja okujja. Amakubo gano mugalaba liri erikkirira mu paaka nalino ery'okukyazi. Amakubo ago tegakoleka mu mbeera eneyo eyamalamu eya buli kaseera. Twasalawo amakubo ago gakolwe Kolas. Singa kuba lino linaavaayo nagali ne gakola Kolas, Ssenyange ajja kuba alina waakoze eki? Ekyo kitegeeza ki? Nti n'azimbye ennyumba ye nga yamupangisa ebbeeyi eba ekoze eki? Ate Ssenyange omuntu atambuza bigere n'ava olwo n'akola ki? N'atuuka wali. N'olwekyo ebyo bibaleetera okumanya nti muli b'amaanyi nnyo. Oyinza okuba ng'oli w'amaanyi naye nga kwegamba obuusabuusa naye twongera bagumya nti muli b'amaanyi ddala. Ebintu bingi ebikolebwa mu kibuga wano Masaka nga mmwe bijja kuba byammwe nga mubikwatako bukwasi. Ekisaawe ekyo kye tuli mu kuzimba twakifunira bilioni 18 naye kigenda kuggwera ku bilioni 15. Ekyo kitegeeza kigenda kuba kya nsonga nnyo. Ow'Ebulando gy'anoonyeza 50,000 okujja e Masaka, ow'Essenyange aba yatambuza dda ebigere ng'ali kuliyo. Tegerekese bulungi. So buli omubeera mu mutima gw'ekibuga mwe musinga okufunamu. N'olwekyo bantu baffe ab'Essenyange tugenda kwongera okukola projects ezibakwatako. Ku mulundi guno twasazeewo essira tugenda diteeka nnyo ku byenjigiriza n'ebyobulamu. Ebyobulamu twatandiseeko dda. Bwe mulaba ambulance tugezezaako tadde ebitanda mu malwaliro mangi. Kalibeera ery'ekitovu twaliwa. Amalwaliro mangi tugezezaako kulaba nga gakyuka mu mbeera yago. Naye twakutte ne mu nsawo gaffe abaka palamenti 3 ne tugulira Masaka City ambulance ey'omulembe. Omulwadde bw'alwala oteeka buteesi maki? Oteeka buteesi mafuta. Bw'ogateeka omulwadde ne bamutwala gye bamukoze eki? Ambulance si motoka eno bano ababalimba mu ambulance nga sizzo. Eyaffe omulwadde alina we yeebaka bulungi. Alina we bamuteerako amacupa. Bw'aba yeetaaga oxygen alina we bamuteerako. Alina omusawo w'atuula. Abo be babaka bammwe okumanya nti babafaako. Ate mwe ab'Essenyange olw'omukwano oguli awo wakati kubanga banne waliwo we bituuka ng'omulwadde waali naye nga mwabagamba bateekemu otufuta. Naye wabaawo abantu mu kitundu abeesonga tojja kutuuka wa imaamu oli. Tojja kutuuka wa bangi wadde bakansalasi bano. Tikiganda eky'obuntu bwana mwe manyi mutusaasa mutogamba naye kino nga kisusse. Nga n'ekyalo kyonna kikkiriza nti omubaka oyambako. Nga mulinawo ekitiibwa Mpuga, nga mulina Kakande, ng'okibona ku musana y'emmeeya. Ebintu ebimu tubiwuliriza ng'abaki? Ng'abantu. N'olwekyo mmwe timubeera bawala kubanga mutambuza na bigere ne mugenda ne mugongola ababaka bammwe bonna bali mu kiki? Mu kitundu. Ebyo ng'obigyeko bassebo ne bannyabo. Ebyenjigiriza bababuulidde. Naye waliwo n'ekintu ekirala kye twagala okukola. Amasomero gano omwana gavumenti eyambyeko etaddewo essomero etwadde seed school. Naye ate waliwo n'akeetaagisa omuzadde ateekeyo. Ku luno tugenda kulwana nnyo ku nsonga ezikwatagana n'abakyala okuva mu mbeera gye balimu okudda mu ki? Wakati mu kuyamba ebibiina bye tuyamba. Ku luno essira ligenda kubeera nnyo ku bibiina by'abaki? By'abakyala kubanga naye omukyala bw'atuukibwako omusajja oba omutuuseeko n'omwana oba omukoze eki? Teri mukazi asigaza ssente ku buzi nga yoleka yatugudde mu maka nga yagudde ku mwana. Ebyo batuwaanyiriza mu ssente yaffe ya kikazi ng'ekizibu tekinakola ki? Tekinatuuka. N'olwekyo tugenda kunoonya ensawo ezo ziyimiriddewo zitya. N'akalala nga naatera okumaliriza nga bwe nabagambye nti eddakiika ntono nnyo ze ngenda okwogerera. Ssenyange ono ekitundu kyonna ekirimu abantu abazaaliranwa kiba n'abantu abakulu. Era abantu abakulu be tulina wano kyabugagga. Abavubuka mukubireko abaana abazadde baffe bano mu ngalo. Owekitiibwa wakati Ssenyange ono akyalima. Naye kakisa bulungi nga Ssenyange akyakola ki?
akyalima naye ekyo ekitundu kye tutatuuseeko bwe tubadde tugaba enkumbi ekyo neeyama situkkirizibwa kati kugaba kintu kyonna naye amangu ddala ng'akalulu kawedde situlina kisanja kino kuggwako Ssenyanga agenda kutuukibwako. Ensonga endala waliwo muwala wange aliwa ye waliwo muwala wange gwe yaleeta ensonga z'abakadde ez'abakadde b'e Ssenyange ekyamazima namulabyeko wano naye simulaba waali ajja kukwatagana ne bakansala bano wakati ensonga ezo mu kutuuka nga mwe temutegedde nti batuba tumaze okwewandiisa wabaawo okwakulizo bagenda kuwandiika buli mukadde ali ku Ssenyange kuba tuwekakasa webali era abagenda okwewandiika okuva ku myaka 65 nze manyi emyaka 65 ab'ekika muba mukyangirira bulungi nnyo okuva ku myaka 65 buli mukadde agenda kufuna bulangiti ey'omulembe mwebikebu amangu ddala nga twakakola ki sebo sheeka yesonga ogenda kikola ki ogenda kugyetabamu naye ng'ate neeri tulimu kulwana olw'ensonga twetaaga ne gavumenti akasente kebwa abakadde bakabawe nga bakyasobola okugenda okukakola ki era mugenda kutandika kufuna akakadde ku myaka akasente ako ku myaka 60 okafuna ng'okyalina agalumenya bakugumba